Esawa yonajja kuvaayo Sipapa twayogeramu ku byaliwo emabega Sipapa nangamba tewali buzibu bibeerawo wali okuba mukyala we Serena Bata wali ofa kinaye Serena Bata nalina omukubamu ng'ofa kinaye kubanga Serena Bata yali asusiza nnyo akamanyiiro kikyotegeeza Serena Bata w'obanga omuntu tomuyinaako buzibu lwaki osindika omuntu amulabule enfunda ezitali emu bbiri kakati nze wenkubira omuntu essimu nga bakutiisa ati sajjafuna obuzibu nenkubira musiitwa musiitwa nawulidde omusajja yakogeddeko ebigambo yagambye bw'otagenda kumwetondera toliba bulungi oba baali bakuwa ebigambo baali bawaayiriza nedda kale baali bawaayiriza oluvannyuma lw'emyaka 3 kale ena mala kulinda ekintu kiwola empaayirize bandigidde wali nga naakavaayo wamunoonyako musobola ogezaako yalika nti noonya wakinga nti wulidde kuba gwagasoka nabitwala nga ebyokusaaga ogwokubiri n'ekiwulira mu bantu ogwokusatu nomusajja najja nangamba twali tukuwa sho twali tukuwa sho omukazi n'agamba gwe oli munywanjaga Serena Bata gwe ebizibu byolina biyitirivu oze kalufemasi yakajja ddala kalufemasi azze ayina akayimba akubye oluyimba waliwo kibayita public demand abantu bakusaba twagala yayimba kayimba oyo omusajja zabuukinge ayagala kalufemasi ayina miliyoni meka ne bamusaba miliyoni 7 kuba kulemesa nenga toyina oluyimba lumu oluyimba olinaolu kiri kyogenda okukola performinga ofunirako mirimu miki mirala kigatako nga balemesa oyo wa 7 sena wa 10 nogenda okukola interview wa Sipapa ng'osasula sente sebo mboyina sasula sente okola ku muyimbi ogenda omukola ku interview ezo miliyoni 7 okitegeera nze nagenda ewa Sipapa nga mmanyi Sipapa ye taata nga akuganya n'akukwatagana n'abayimbi abalala nga gw'omanyiyo omukazi n'atandika okunkuba akasa walabako omuntu ono gwe bajja saga muganda wange nina ekizibu mwana wange yalwadde nagamba nali kuyambye naye embwa yange naye yafunye obuzibu embwa yange yazize ennyama embwa yange kati enkula bweti nze Sipapa yambuuza nako ani munene wano ne mugamba tata Serena ani munene njagala okyogere nti Serena njagala okyogere ne ngamba Serena Bata ye king ye queen ye king of queen kwegamba nga yenna ye king ye queen nalibye ekyalinga kimusanyusa nga ayagala olaba Serena Bata nga musanyufu Serena Bata yekyangemu temugenda kulya temujja kulya ng'amwagala okukamala era Serena Bata olwekyangamu bw'ati Melody ne bamufulumya studio soko jje mukalo soko veyo soko tugendeko wali tugatte Serena Bata nayingira ne bakola mu mbejja enkya ne tugendera ku video shoot baluko era oluyimbe nkya tugenda ku video shoot bataliko du promote yali yakola Sipapa sikimanyi nagenda twayisinganya nga nfuluma yayingira Serena ate olwa Bobi Wine ne Sipapa ne Serena lwajja luti kakati olimba lwa Serena ndoze zaali nkadde ezo nenze nzo okukola ne Bobi Wine bunjagala tujje Koja fa batu govera nyingi msinziro okutulaba mbabuzizaako of course babita fedza hanga buli job sport trend gwe mukuli ko tsinziro kuwereza mu TV woli we tuba kita program Richa Extra Monday paka Friday kuva saa 2 paka saa 3 mbera wano ligeza like antu kwasaganya ensonga ebisere bisinga mbera ni mugana iso Johnny Bosco ne wankwade lotaliwo ndino mukulu Carl Famous abasinga obunyi mumujukira ayo muku bayimbi abakole nyeri nya ebisera bya Sipapa Entertainment yabererawo ojukira omimbi yajja nakuba katete it was one of the biggest songs ever olwajja out of the blue Zakula country chankana. This guy abadde mu music industry, he's talented, I believe. Atana kaimba kalake yakuba abamukajukira ina kaimba yakuba ne Bobi Wine akatambule nnyawo nkageza kula bikanti kanyumira abantu. So ngo tulina yo Nakulaba ero abadde abuze ngageza kula bikanti agatta egitwagwiganye ne muganda wa kikinga obuze jango geze kula bikanti waya muko ne public. Bamanye kiki nobulamu ngawe butambula emboze jja kuba mpamvu tugendo waya muko naye kyona kyekiri Tugeze kula kantambula fenna. Omukulu Carl Famous. Yaman kye kiganye president. Sasa sokulabako anko. Nzasinga anko. We bale kuma bulamu. Abantu nga mwe tubeetaga mu industry. Nononya ku musajja noga musajja yanyimbira akayimba. Akayimba ako bakawasizaako abantu bangi. Katete. So omuntu yenna akunonyako nakuwa that honor. Kitibwe ekyo mwebaza nyira nensimi nnyo tato kuba nti wano kuba nti twogera mu watu yayamba amina oyajulira abantu abakulaba amawonyaga amatuufu nizo bank wabyo ne kitibwa kyendese winzo boli salo nga sibi maine sibikonako nze ni musajja no muganda Misaso Abdul Karim Misaso Abdul Karim musajja wa nkima
era okunywa omanya gango gamanyi nedda bampita mugerwa mukeno wekima Nesime okusingalako muganda olabye n'emyoyo no kati kankubuulire ebintu bino ze binsobera kati sebo bamweyana yakoze ati nakugamba nonyaabekika mudde mugato kyasanyu nnyo bannayo kuba ati ate nkusisinkanye ekyo mbadde sikimanyi bampita mugerwa kitegeeza nti bamugerwa gye bali baka famire tuba tuli kimu yaman so obulamu bubadde butya sofa banga lyobadde omaze ng'osiriikiridde to be honestly obulamu bwo obw'endongo nga omanyi nti mwoyo gukubanja bibadde si byangu okitegeera to be honest tekibadde kyangu nowena branchinga genda ku ssomero kyasigala kimmanja obadde osoma ate wenava Sipapa nenyena netandika okusoma because tatange kyeyali ayagala kyekifaananyi kyeyali akola ki ayagala omwana wasome kuba twakola endagaano wetwali ewa Sipapa eyo nansonyiwa okuba nti mbireese kubyogerakusinziira ku industry gye tulimu negyenava abantu bakimanyi so yenava ew'omukulu twateesa ne mugamuzeeka ngende mmalirize nga obuvuyo bungi kubanga ate biseera ebisinga oyinza okuviiramu awo ngaabaviiramu awo gye bali era bangi baalyo ne nti kino kifiiriddwa ate nga nekyo tokikwasaganyiza n'ofundikira nga tulinawo opportunity nefuna afubasale nasaba ku KIU International University ne bampa afubasale baagaba afubasale nyingi naye mwe nali nengenda kati ng'ogenze kusoma ki specifically nali ngenze kusoma business administration naye ndowooza neŋŋamba byali bintu bibiri byali byentutteyo IT business administration bachelors in business administration ne gundi naye nakola journalism nkoze journalism IT nengattako bugasaawo era saagimalaako yo naye nga kubanga kyenali nsobera kyalimu munze wali wezudde wa passion weri ennaku lusobola okujja nenzia ne applying ne bakuwa kalimu so kibeerawo naye nga kali ebanja yamaani so njagala tuddeko ku famous you one of an artist yajja n'agwa mu industry out of the blue nga tutegedde wajja avudde ojja otya okutandika okuyimba wegatta otya ku Sipapa Entertainment twakutegeerera akatete yakayimba kakwanjula ensi was it your first song oba wali oyina bwokuza obulabe bukoneddeyo ng'abayimbi abale babeera how do you enter into this music so nga bulijjo omuyimbi abeerako kye bayita kye bayita oba story obulamu bwajjayitamu nina story yange gyenze mpitamu nga nze ogende wa Sipapa nina omuntu gwe nali nkolagana naye bamwita Daniel producer wekireka Daniel yansinkana nga nkyalina mu ssomero ate nga twasisinkana nga mmaze okuva ku big sound togimanyi ng'oli DJ oba nali muyimbi nze kuva dda ku ssomero nga ndi muyimbi nga ndi Munakatemba ndi muyimbi how do you start music twatandikira ku ssomero nga manyi buli ssomero lina DH mugera ne mubeera mu DH omubaliira emmere mwali mu piano ku Bishops nasomera ku Bishops eyo class tour S1 ate nga sinakunnyonnyola kyamabega saagala nnyo genda nnyo deep njagala nnyo mbeere simple Alex mbeere yes kakati twasookera ddala kati mu primary ate nina gye nali era nayo nali muzibu nnyo nga nkube engoma 3 wali ozikubyeko emu wano ekubeera wano mu magulu endala kati ga music nga ndimu ngera bankima newaka musajja agenda kubisasa mumulete bisaso yasobola bino engoma 3 zikuba tutumbu engoma 3 kati okuba engoma 3 ebiseera ebyo ng'oli muto oli mu primary omuntu yali aba talent yennyini ng'ate omuntu alaba ekintu akisobola so nekuba amaggunju mu ngoma ezi nankasa nakuba wali engalabi nenyoka P7 nga bayitanzi otuuka ku stage nompro ntula ku ngoma 3 ow'empunyi simweta ng'oli eno n'engoma zikubise tolabika ow'empunyi ogamba tata birekeemu kwata nankasa oli akwata engalabi nezitula mu 3 ekyo abamanyi abagoma bakimanyi so nze tewali yanjigiriza ngoma nti bakuba bati kitandikira muki mu mutwe nti omuntu alina wali obyagala nze nazaalibwa nakyo maama olwanzaala bwe nekigwa wali kuba ate wenkunyumiza sitole nga nkyali muto ogw'eddalu muziki gujja gunnondoola tutandikaawo mu buto because kati njagala kati kugwa ddalu kati nnyo kali kafitewo katini so sijja genda nnyo in details naye muzeeyi wange gwe banzibulamu jjajja
yali musajja mukulu wa Nsaasi yali musamize ngere ngoma evuga nga tugendayo nnyo bimanye ebyo taata tutikolayo kujjajja nga eri Ensaasi ogiwulira kati mu mutwe mujukirani ne mu talent already mweri kishene mwekiri entertaining kuva buto nga siri mwangu nze so nalimu ekirabo ekyo nga muzeyi wange yali abeera mukono wa Antony ng'atema nnyama nze muzeyi yantekako ne ku ddobo ng'edda ludisuse n'antekako ku ddobo naye we yanteeka ku ddobo yali amanya mpadde kibonereza ate natandikirawo katemba buli ajja ottema ennyama tititi ne bagamba n'omwana nno omwana nno alimu ekirabo ate noza saakuŋŋanya ssente awo wali ku gundi eddobo nno libafumitako ennyama akaana kano bannaye kanka weeyo 10 muzeeyi n'agaana kino ekyano kino kivemba so kati kubadda ebintu byomuzeeyi yali akimanyi ate muzeeyi wamunyiiza nakola effujjo n'akuteeka ku ddobo nebateekako ennyama nina empisa ze nakola ewaka eyo kati ng'akusibyemu omuguwa oba abazaadi gyatujjukira ku batemi b'ennyama babeera n'amaloba ago so kati sometimes bateekako ennyama kati muzeeyi wange yali mu nnyama oba bayana omusajja mukyenjaji kati ewaka nzize emisango okitegeera kwegamba ng'omwana omuto jjukira ewaka nali mbeera mbawala nze mulenzi nkola emisango ne bantwale wa muzeeyi kibooko mama ntwale wa muzeeyi genda eri gyonna asobola eno bakulemye mwana okola effujjo okoze kino kiri nga ze goolaba ndi wansasagge wentuuka mu kifo ebintu byatika biki oba okategeera muganda wange so ndi musajja si mwangu ne bantwala muzeeyi n'aŋŋamba katono sigenda musobola n'omwana newe naamuteeka wano alina kyajja oyonoona either ajja kukwata engatto zange azikweke oba asumulwe kino akole kiri kati kamuteeke ku ddobo wemmulabira we yanteeka wali buli ajja otemanga ennyama nga mukola kato naga kino ekyana naliro tamanya atema nnyama nalyoka kati mwana katumweyo kanusu ono buli ajja so okubadde bambi nga ekintu mwekiri manyi omwana omulaba muto abazungu kye batusingako omwana amulaba muto lwaki tewayingira comedy namuliko mwekesi kwasa ntrabi nali comedian nga bampita Mr. Kibini era fa abawangula Mr. Kibini kwasa ntrabi fa abawangula okay kati eyo nayo tulabye katuze wano so music watandikira mu secondary so mu secondary mbayo ntuka mu vacation endongo nga weeri tukola endongo twawandikira kono ne Betty Kamyo oluyimba minister baganda bange esende ne bazikumpanya nga omanye ebya bulijjo mwe muli bato mukola ekintu ne babawa emitwalo 10 babawadde kakadde James mujjukira bulungi yatukolamu omulimu gw'amaanyi nnyo n'atuyamba awo anfamba bamuyita kati eri so nga eri mukwano gwaffe gwe twatandika naye okuvira mu high school bino byonna kunyumiza njagala at least tugatte eri wa enobit yali mukwano kati ate eri yayigiriza enobit okuba ennanga nga tukyali bato waliwo producer bamuyita eri bits bamuyita prof Eli bits enja kumuwa kuhona yannyambako mu ndongo kubanga yatukubiranga epiano kati eri ekireka ebbanda kyava eri oyo alina mugwano bamuyita mavokalica ebiseera bye yali wizomaniza webiseera nga nze radio twakola n'akayimba bakayita love sikirasi akayimba katunda nnyo Masaka waloga bamuyita Jerry yali mu studio ya bagita Big Sound ate Daniel gwe tutandikidde gyansanga kakisekeza mwali mumaze okukola duo yammwe twali tuze tuyimba kuba twatandikira mu high school nga bo bali mu classes abagulunze ne mu class ya wachi era olwayingira high school went netandikira break dance nocyankalanya kuba black dance bagamba oyo mwana jasobola nenzi kuba zino zigunze twa spinninganga spin zino edi spin bboy ebiseere yaliko wano nemfuka celeb nemfukirawo celeb era we banda twasomera nga atakubanga bboy ndowooza twalinga kawempa ku lukadde okwayo ku ayawe twagenda training ya bboy yawo nenga twali batabu nyaawo wensikanira ba eri netujja njagala kumba mpozi eyo netusisinkana ba eri tugenda ku Big Sound tuva tukola dio ne mavokali kyoyo musajja wange tugenda maaso n'endongo endongo yo nkubulira gye yava kanjagala nnyo ebintu bya music era watali music nga sibeerawo so tujja tukula gundi wakola ki wansisinkanira oyo Daniel nakulinkinga ku Sipapa yandikinga ku Sipapa Daniel andikinga atya kati awe tuze nsiwe kutegeredde wegatto otye nsiwe kumanyidde ku Sipapa so kati olunaku lwakeera ku makya Daniel nankubira essimu nangamba waliwo omugaga yaze mu kitundu bamuyita Sipapa ebiseera ebyo nga sikimanyi ebiseera byali alinawo ku bayimbi yalina melody era melody be batandika Sipapa Entertainment melody yayita Serena oli Sipapa yali mukwano gwe nga ye melody melody aleeta Serena ne bakwatagana
kakati bakwatagana nze naleeta luyimba oba ojjukira oluyimba lwa Serena Bata lwe yayimba ayitayo nsaleko naawe oyitire oluyimba naleeta demo ne tugiwa naye katemba yali awo wakati walodze kutunda luyimba nalinze kutunda luyimba Daniel nitukola naye demo nangamba wali omugaggaze tumukolera akayimba ino omuyimbi gwakola ki gwa promoting ne tukola demo tugitwalayo ku Sipapa Entertainment bisere bali babeerawa bali babeera ntinda oba ntinda kyaluwajjala tutwala oluyimba endongo ng'esabula esabula omusajja awuliriza oluyimba n'abuuza luno oluyimba Moze yaluyimbye eddoboozi nga lya Moze tabanga ne bamugamba oli akalinzi kali eyo kekakoze eki kekaluyimbye so ne tugendayo tukime ssente twagenda tunyumya bulungi ne Daniel emboozi tugenda okutunda oluyimba tuvaayo awo wali katemba gwe sitalabanga era nzijukira katembe yaliwo yaliwa ssente Sipapa nkwasa emitwalo ameka Daniel naziraba wali ogakutteko mulamu sigakwatanga nako n'abiri sigakwatanga nako Daniel tebamuwa azira ati nze yananjisa oluyimba Sipapa azikwasanze Daniel nankuba akamana ngamba kankwate kumpuliremu nengamba kiki kyawulire Daniel naye kanazikwata nkatano kankwate mumpuliremu nengamba omusajja agenda kuwulira ki mu ssente ezo nazikwatako nazizza wano tuvaayo abagenzi tunyumya twadda tetunyumya tuli ku board omusajja akayimba wakawandiisa kati ndowooza ng'akuba pulaani kati yali awo kati nga gwe muli kyolowooza ki omusajja nzibye asiku abuliramu kuba yaŋŋamba kankwatemu akasente olira obuzito bwazo so sente awo nezibeera zaleetamu ku buzibu lwakuba nti era ya muganda wange asigala muganda wo wetwatuuka samweya kalumini kubala bwe mutanyega munne tutubaza otunda oluyimba eyo ngendayo nnyo njagala just kutegeeza nti bingi ebibeerawo so tumala okugata ne firimu omusajja akakana nga akasente ampaddeko kampa tuvuddeyo eyo Sipapa addamu akuba esimu akubira Daniel nankubira akasimu naŋŋamba omusajja akkubira sedo bali bakolagana nyo kuba bakola nnyo nnyimba bonna nankubira naŋŋamba omusajja akkubira oyo naye kubanga Daniel nti yali ayagala nti ntwalibwe ng'omuntu w'omuki kuba yali amanye ekiriyo kati ndowooza ensonga lwaki yamukweka nnyo ennamba yange naŋŋamba omusajja yena akkubira nga bamuyita Sipapa kwata oyogere naye era yeetondeka emabega yategere nti omugaga akusemye kubanga njagala tugatte kino ekintu nze akuzimbye kuba ekituufu kiri nti Daniel byonna twabikola nga ffe ate yalina collection era akutosizane ku mugaga so nali ndi awo ndi waka wa muzeeyi tutudde tuli ku butcha kuba mu vacation nabeeranga ku butcha ne muzeeyi nga tuyiyayiya obutatambula mu bantu naye ngera bwe webbawo n'ogera n'okola endongo olina okwebbawo obimanyi webbawo n'okola endongo munnange tugira tuvaayo awo ngenda okola omusajja ankubira essimu Sipapa mwenyine neŋŋamba nalowooza mu ffere Sipapa akuba akasimu naŋŋamba nze Sipapa mbadde njagala ojje twogeremu konze goleka kusiriwala naawe Sipapa ankubira njagaza ki nomuyisaamu drive neŋŋamba no Sipapa naawe ndekaamu nanzijjako Sipapa yankubira emirundi ng'esatu nno mu nnaku ez'enjawulo paka ogwokusatu namugamba kati bakubira okusooka n'omugaasi yegwe yaddamu ng'asekereza nze Sipapa jangu twogere wakayimba kalungi nnyo kewawandiika jangu ogwokusatu nemugamba woba gwe Sipapa njagala ojje ewaka olabe muzeeyi wenzijja okakasa nti gwani kuba nali saagala va waka nga muzeeyi munyiivu abazeeyi bamanyi omwana yadduka buddusi yagenda bugenzi biki munnange Sipapa mba ndi awo olunaku nga nkubiranga nga manzija ekyali wali muzeeyi nga takirabanga ku musajja musiraamu Allahu akbar musiraamu yalitawe nagamba ya rabbi jukira tubeera awo Sipapa yalina emmotoka nnyingi nga babatuse mu kitundu ebasasagge ziriko Sipapa muneyingira wanyera kati ababodaboda awo ne bagamba kiki nekigudde mu kitundu ebyo nabituukawo ng'oliwa wali mu bukya nze oba tewaliwo bakuyita buyisi nze gundi Sipapa yankubira essimu naŋŋamba jangu mbuze mukono ndagirira neŋŋamba muzeeyi ngenze kuleeta Sipapa kubanga yali yaŋŋamba mbuze biki oba bayita eno kigunga nze ngenda wali emukono tutuula mu ggaali ng'ekyana ki brown sugar kitudde wali kyonna kitukula kiserebyo kijjukira ki brown sugar kitiba butibi kyala ky'omukulu ne zipaakinga esekeza baga olaba osobola ottokayo ate kati olina ozimba munaawe okulidde ku kyalo wali bakulaba navayo yapaakinga bweti nezigula oluggi abasajja babeerawe batya ali bani polisi kiki sinenfuluma
nensobola nenkutamya omutwe njogere n'omugagga enti yandaba ensi yonna jjukira omusajja bwe yatuukanga oyo ng'abantu bakuŋŋaana bansasagi bakimanya agenda kusaasaanya n'afuluma buli omu agamba aliwa Sipa jjukira abantu bali tebamumanyi Sipa yaliwa titi abavubuka baddeyo ba Julius bavuddeyo awo ba driver kati awo sikyalirevo yaawo tuvuddeyo muzeeyi ng'ali wali mulaba agamba ya Allah abayina muzeeyi ayina ze bayigundi ezo takbir Allahu akbar omwana kati wallahi ya Mungu musiramu yatandikira kugamba ya Allah subhanahu wa ta'ala babuyinza kachikiriza subhanallah kabira ngomotoka ziremeka ndogazi litano zisimye mato gabucha tizitimye mutabani Allahu akbar yalinga ga mwana wange wano mbadde koyewo genda okubenda ngo mwana wange wano nawe sikutegeera kati tuli muvaako ebiseera ebyo muzeeyi Sipapa afubutuke mu motoka asinkana atya muzeeyi ne batuula ne bayogera Sipapa n'asuubiza ebintu Sipapa yasuubiza ebintu muzeeyi ng'akyasobola okwogera muzeeyi nga yakkiriza dda mutima kuba baamwokya yetannabakubako kyayogera yamwokyazaawo awo n'amugamba muzeeyi bbaasi eno ninza ogyerabira ebasa ye ajino ditereke msinga tunabiraba siramu najikwata nze yajikebe bateka butesi muso ate okebera ki wali mu lujjudde lw'abantu okebera yateeka butesi wano Allahu akbar najizizika wano muzeeyi n'asirika ebyo byonna bye twayogera nga takyalina kyawulira zo biri ku basa muzeeyi sipasa bigambo bingi nze njogedde muzeeyi taata ono Sipapa yono Sipapa nenga yagamba mbitegedde yono Sipapa ye birowoozo bibadde bigenzo ye badde nga nsanyusa okulaba ya Rabbi wallahi kyonkoledde kuba nti ozze abaana basinga gomanyi omuzadde abaana basinga bagenda ne badduka buddisi waka naye mutabani wange akoze ekintu kyasinze era nkwebaza wallahi ya Mungu omwana oyo mbonyebonye naye omwana ono golaba buze yajeyo n'emboozi yonna konyumirizamu era bidati yakuteekako ku ddobo tabijjukira oyo muzeeyi sebo muzeeyi wange twalinga kabonango naye era omwana wo bw'omwagala naye story yonna ginyumya nti twava wala bambi enyumidde nnyo nti yankimana waka imagine yakulondayo n'akuddirayo ddala eri yampesa ekitiibwa nti teyannonda ku kkubo ng'abalala we bakola so ne tumiitinga ne Sipapa ojo ne tukwatagana bulungi nnyo n'asuubiza bingi though ebimu tebyatuukirira naye ate ebyatuukirira byebaliza Mukama kubanga yagezaako by the way si kyangu oli kuteeka mu kikumi kye kubanga Sipapa we mba njogera bulungi nnyo nga sirimbye yanteekamu miliyoni ezisukka mu 2 bingi bye yakola ebimu siwana bye bagambira no ku mpewo naye ng'abikola ku lwange so he tried the best n'agezaako okulaba nti bambi naye nga lwaki yali abikola ebyo yamanya omuntu gwadiringa naye muntu wa buvunaanyizibwa kubanga omuntu w'obuvunaanyizibwa tomala gava wantu otuukirira abakulu yasooka n'agezaako kukanga mu byekiyayi naye nga batoseetuka ofisha inajja n'akikola ofisha n'akujja ewaka so yali takikolangako kubanga abasenda be bagendangayo abasinga obungi be bagendangayo nafuna favor n'oluyimba lwange okuyita wakateeteeyi sijja kugamba nti yali focus nye kubanga nga tunatuuka kateeteeyi kati otuuse mu Sipapa Entertainment bakujjeeyo bali bakutenga muwandiisi bali bakututenga oluyimba yajja alukuba olwa Serena olwange demo yange yajja agikuba kumotoka naye yali ewooma okusinga yali ya danso era nga oluyimba bwe luli danso yali ewooma nnyo okusinga eri gye Serena lwe yayimba of course original tesobola kusinga original ngewooma nnyo kati ng'agiwuliriza muzeeyi yali akimanyi totandisa oyimba kuva buto muzeeyi yali akimanya yali by the way nze mbazeeyi be nali bendabye ku nsi muzeeyi wange musajja mulungi kuva buto nga ŋŋamba soma naye ng'oyimba teyabitanga shiriku kubanga omusiraamu muzeeyi wange obusiraamu bwe si bwe basiraamu abamu kubanga bamanya ekituufu ne bakibuzaabuza omusiraamu amanya nti omwana wange entertainer musapootinze ntya kubanga omwana ate waavaawo nga mukyankalanye kibi nnyo kubanga tetumuteesezza kitegeera mwana ateesa naye mwana kati abazungu bakola bwe bati nti omuzungu abeera ne muwala we n'amubuuza omanyi lwaki abuuza muwala we boyfriend we yaani amanyi mudda wayinza obaawo obuzibu amanyi wagenda otuukira okitegeera naye wano tukweka bakweke
omwana ne wafuna olubuto asobola okugamba tamanyi oba taata we nga tamanyi nabikwatagana ku mwana but omwana omuteeka mu kintu n'akiyigiramu kuba teri agenda kunnyonnyola bulumi nga tabuyitanga mu kituufu. So kati otuse mu Sipapa Entertainment bakubuli omulimu okutwaliza nga gwaki nali ku mutto go Sipapa ng'akulanga buli wamu n'antwalako eno baani n'antwalako eno ku Simba tuyitayo yono mutabani wange gwe nasayinizi yali taata yali afuuse taata yali azze mu bigere bya taata of course yali taata era nga mukambwe ennyo nga talagala nkola ensobi nga taata munne nga musajja tutuuse olwo kati bayimbi banno tebafuna mukko obujja yaŋŋamba nga Sipapa ye kyobola basipapa oyo bafuna mukko obujja balago bakusembeza nnyo Sipapa ye muntu ayogera amazima Sipapa takweka Sipapa yaŋŋambira wano tebakola ki abayimbi tebajja kwagala abo bonna boolaba tebakola ki tebakwagala nga tuli mu mmotoka akigamba naye okitegeere naye nga namwe bali bawulira bayinza okuba tebawulira naye akyogera ti tebakwagala ayinza okuba teyamentioninga linnya Buchamani Kiweewa n'abalala naye yali akugambe nti singa gwe obutandika okubeesembeza nnyo ebyo ebekisiru ebyo gwamanyi naye nze nkuleseko omanyi nze taatawo toyina nnyo ku associatinga nnyo n'abayimbi bamu newankubadde muli mu kibiina newankubadde mu kibiina ebiseera byali alina bayimbi because oba weetaaga yali alina nani tuba tumanyi Serena bonna bali ba Buchamani bonna bali bayingidde wa Trackerman ebiseera ebyo liripazo yali akavaawo net pazo yabeerako wa Sipapa lwakuba nti bambi tebamusamu kasente omwana oyo muyiiya era liripazo oyo mwagalako ekintu kimu muyiiya yabeerako wa Sipapa ne batamuwa bwebudde liripazo yalina empisa zitalabangako nze natuuka ewa Sipapa ne banyumiza liripazo nga kuba nze nadda mu bigere bya liripazo ng'ayoza engoye ewa Sipapa liripazo ng'ayoza ebintu emmotoka agiwulirira eri ku geeti nga yagigudde dda ayina empisa saawa bbiri ng'atandise okuza naawe liripazo wafono gwe tumanyi era Sipapa yaŋŋamba liripazo yalina empisa ng'emmotoka akeera kumakya n'agyoza liripazo yayoza emmotoka za Papa ng'avuga emmotoka n'agijja wali n'agiteeka mu kasana n'agamukulu etukudde ogiraba ota taata nti etukudde kwegamba nga bambi yagezangako okuba nti asemberera omugagga ategeere omutima gwe empisa akyalina naye kyengezaako kunnyonnyola nti ne liripazo yaliyo ate kyemwagalako yali muyiiya yali tannaba liripazo tebamusamu wadde 10 ewa Sipapa si kumusiima ndoza omanyi Sipapa nze nabeera wa Sipapa omwaka gumu n'ekitundu nga tannanteeka mu koyini okategeere nga wooli awo mwaka gumu neki era yaŋŋamba we bali kugumiikiriza nga sirina wasiwasi liripazo yalaba omugagga amukoledde ebirungi biyitirivu tasiimye omugagga tafaayo n'alwala erinnya era Sipapa ŋŋamba tunyumya emboozi mbu liripazo yalwadde linnya yamukubira essimu n'ambuza liripazo waŋŋamba okomawo Sipapa yali mulungi ng'akulondoola okomawo ddi lindako liripazo aveewo omugagga mu kikomera mwali musula mu kikomera kyekimu mwenna oba mwali mulina gye musula ewala kati nze sinnagenda kati liripazo alwala erinnyo amugamba nti ndwadde ngenze nze banyumiza ŋŋenzeeyo era nga nzira mu bigere byani bya pazo n'ebintu byebimu oba yabirekayo ebimu nzijukira oba waliwo nengatto zaali liripazo zino nigenda binasanga zaali za pazo ezo zaali za pazo Sipapa ngamba yalwadde nemmanya kituufu omusajja be boogerako yaliwo yalwana linnyo alabye omugagga tasiima nkoze ebirungi bingi njozezza ebintu egundi njigulira waali eri tasiimye kandwala erinnyo muyiiya kyembaddeko kati Sipapa amukubira essimu amuga wange oliwa eri sobola nakwogera era yavaako mube naye to be honest Sipapa to be honest bambi yasigala amulondoola bwe yatuuka ekisanaga nti omusajja alabika yagendera ddala kitegeeza erinnya lyalwala paka nakalinya lirinawo leka Sipapa naye bambi yagezako okwefaako kyobola nka nti muyiiya nakola oluyimba lwagenda gundi yalukola tali wa Sipapa lwakuba waliwo embeera eyaliwo gyesaalaba nga ntuufu era abayimbi abamu tebamusanyukirako ate ng'agenzi waliwo omuyimbi omu teyasanyuka era yayogera binene nnyo lwali mu mmotoka ne Sipapa ng'oluyimba lwe lutandise okutambula nga yakuba n'oluyimba oluyimba nga lutandise okukuba so kuba yaddamu Bafana biseera Bafana yali akwetulima so
Serena lili puzzle bambi we ekwata. Naye twasisikana nnyo ku lafters. Ne lili puzzle. Ate bena byayogerwa nga tutusingana ku lili puzzle. Nga simusisinkana nga. Nengo wulira management bamwogerako ate nga olwa bamwogerako n'ebitali birungi. So tukewa Sipapa we tubadde ntegeera nti lili puzzle yali kaawo obadde onyowera abayimbi abaaliyo lili puzzle melody Kiweewa yaliyo Mukabe naye yajjangayo Trekaman yaliyo waliwo abo abayimbi abalala ngaani Chameleone yagendangayo of course baali bakyali bayimbi baali bangi abakadde abamu sibajjukira. Okay kati otuuse bakututenga muyimba kutenga mwali. Yes Papa yasoka kuntekako wa Serena Bata Serena Bata nga ndabirira omukazi yandabirira oli waka anti kadde kagudde awukali okay Uganda Serena Bata n'alyoka alabirira nsi kumacha breakfast ejjaguliri no gejja eri muzeeyi yakona mu sitampu akuba kasimu kiri kitya mutabani munnange gwe tulina era gwe musika w'ekika njagala ensonga zino tozizannyiramu Allah atugamba mu surati al-Banika njagala weeyise bulungi oleme kuvaayo kola emirimu teweebaka bwebasi ya rabbi mwana wange nkwegayiridde omusajja oyo yagambira ngo musika yabukuwerawo omusajja oyo mukwate bulungi kubanga oba yamuteramu sente mmeka ndio tebamanya naye edduwana okukubiza kwe yakukubirizanga no mamze yaliko omugaati gwaweze muzeeyi ng'eri musanyufu era nga bajja ku mulimu ne bamugamba mutabani wo twamulabye ku TV olwo batadde kateeteeyi so before tubadde wa Serena awo olwo akatuuka Serena akulabirira okufa wiiki emu yaggwako ey'okubiri n'entandika oyoza ebintu nange ate obugenyi buweddewo ate obimanyi tosobola kumala mu bugenyi mwaka mulamba kisoboka naye of course because obulamu bwe tubeeramu nasookera bwa Serena nga mpisa bulungi afumba n'ali emmere netukola bulungi bimanyi of course ne tubeerawo awo ebbanga waliwo wabeerangawo embeera etali nnungi nga Sipapa amanyi n'okunzijyo nantwalewo Brown Sugar kubanga baatusayininga naani ne Brown Sugar nze ne Brown Sugar baatusayininga aba at the same time mu Sipapa Entertainment naye Sipapa Entertainment singa alina omuntu omutesitesi omulungi yandibadde yattabu yalina abaana naye problemu ebeerawo ekyo kikye nagambye obutayagaliza so kati embere tandise kati awo ntuuse muzeeyi kubanga baali bansuubiza apartment nagenda manyi ngenda mu apartment ntuuka wali munnange nga apartment tukirinda naye because tugwe tojja kuteekawo nnyombeera omanyi wokulira mu life ey'okulwana ebintu bimu tebikulya nnyo kasitobaako nekoyinoga akanjira mu menekano nembeerayo ewa Sipapa eyo netubeerawo nengende ewa Brown Sugar nembeerako ne Brown Sugar naye nasobola okwawula Brown Sugar ne Serena Bata bombi nembaawula nembeera nabo wano nti ono ali bwati ono ali bwati kati olw'ensonga nti ndowooza Serena Bata alaba nga mbeere wa Brown Sugar oluusi kiba kibayisaamu abakazi obamanyi nanyigamuko alaba ojja kusaidia singa ne mukuba akaboozi musiiba wamu mubeera wamu kati oli ate abadde kitegeera so olaba bigamba atandise okukendeeza emboozi kati yali aseke nnyo nga takyaliwo omusisinkana era nga si bye byaluliiso nembeerayo tubigumira bibeerawo mu bulamu bw'ensi nembeerayo wa Sipapa ne tubeerayo ne tukola endongo nze nabeerayo mwaka gumu n'ekitundu nga tuli kati ebiseera ebyo omwaka gumu n'ekitundu ng'owandiika ng'okola ki nina okuwandiika kuba kyekyantwala nga mpandiika nga nze ezange naye singa osiima oluyimba kuba nze nagambako abantu mu Sipapa naddala abo abakyala nti singa oyagala oluyimba nkoonako bukoonyi netunogana kayimba nkagadde tutulabe nga tutuula wansi nga twogera nga toluyimba olukola because tosobola kukola luyimba nga nanyini walo taliiwo so nabagambangako nga nkola nze nga nsobola okukola ennyimba 5 kuba nali mmanyi ennaku wali tolina mulimu gw'osigaza okeera mu studio ova wa Sipapa mugamba ngenze ku studio Sipapa ngagamba kale baku dropping nga bakuvuga bakutwala ku studio oba ng'olinyawo kazuku ng'ogenda ku studio ng'owandiika Sipapa ajja luvannyuma n'awulirizaamu Sipapa oyo sebo naye ng'alina ideas ng'amanyi n'okuleetera bayidhawo oluyimba lwa kateeteeyi ekigambo kateeteeyi Sipapa yakimpa kati katujje otuuka otya kateeteeyi tuke tulye story kakati nkola oluyimba olwasooka baali baluyita where will I go oluyimba olwo nasookerako wa Sipapa olwo tulukola tujja tukola oluyimba olwo ndowooza bakutesting oba oyiri mu testing nkola oluyimba nenkola oluyimba lwe baliyita tuzine tukola tuzine nenkola oluyimba lwe bayita
kateeteeyi nga tezinnateebwa ziri awo already ennyimba nga 10 bwe ziri awo waliwo ne Sipapa lwajja okugamba luno luyimbe nina n'oluyimba lwe nakola n'oyo omugenzi Evelyn Lago gumule mirembe olulaguma nga netudda remix ennyimba nga weeziri gumanga n'okumawo n'oli ewaka kati tumala okukola ennyimba ezo ennyimba zaaliwo already Sipapa n'aleeta idea n'agamba ku nnyimba zino tugenda kuta luyimba ki oluyimba telwalimu na kigambo kateeteeyi lwali lutya nali nyimbye verses naye nga chorus egamba tondeka oba baby nina nga weeri naye nga temulimu onyumidde akateeteeyi okwagala okungi verse teyaliimu verse eyo tugikolera mu studio ne conclusion eri Kamilida nera mugulira kaki ebyo byonna idea tuzikolerawo nti waliwo okoze Kamilida nera mugulira akateeteeyi kyo kyalimu eri tezaalimu introduction ne conclusion tebyalimu yes Sipapa we yajja nga yabadde kateeteeyi musajja ali funny Sipapa yambala kateeteeyi awo nga tuli munda najja nga azina nga bali ne Serena awo baba ali bavaawa ejiti nangamba kati yimba akateeteeyi njagala kuwulira ng'oyimba akateeteeyi Sipapa awo wennyini nenkayimba nembimanyisa nga siwandiise nyeteekayo wali Jacob ne bamuyita nafuna omwana Jacob we yawulira oluyimba nagambirawo eno yiti n'agamba Sipapa ono mwana agenda kugenda tojja kusobola bisaanyizo nga tulinga abasaaga yamubulirawo nga omulinga mwana akulekawo genda kubanga bo baali bamanyi ekigenda mu maaso mu Sipapa so kati olwatuuka ewa Sipapa nali nkola omulimu ogwo kuyimba kuwandiika kubeerawo ku planinga kya mu maaso kati lumukoze akateeteeyi Jacob aluwuliddemu kuluta oluyimba olwo Sipapa yaluwuliriza okumala ebbanga kubanga Sipapa awuliriza ekyokuwuliriza ye musajja awuliriza yawuliriza oluyimba olwo nga tumaze oluta n'ayita Keizi kati yafuluma yali NBS Keizi n'amuyita kubanga atandika oluyimba olwo yali ani yali Bomba yatandika oluyimba kateeteeyi Bomba yakola munnange Bomba yali official producer wa Sipapa Serena Bata yamuyita tiitako wano wala kayimba akavubuka akakubano nga omanya abayimbi babeera ku studio ne bajja ne bakola Bomba music ajja ku studio akubamu ebigo muyimbi akuba bulungi ono producer akuba bulungi nnyo kakati Bomba tukola naye twayanguwa mangu coordinating kuba tuli mu stage emu tuli bato ne tukola ffenna endongo yakola akateeteeyi naye nga Sipapa awulira mu bulamu waliwo ekibula mu luyimba olwo n'ayita Keizi yatuula ku luyimba olunaku lulamba oluyimba n'alutwala ne ku gundi yaba radio Sipapa yalina omuzogo nga wawuliza oluyimba nga lulina challenge yagala alageko luyimba n'alutwala ku gundi waba radio n'alukuba n'agula Range Rover kuba kati ndowooza radio yali eno n'awulira akasajja n'agamba kasajja kayimba nga ye jjukira ennyimba ffe tetubaayo ate gwe bw'okyogerako oba mubi wessa ku banene oyogera biki ebyo naye nga nze nzikiriza bulungi nti oluyimba olwo Keizi yalutwalako ewa yalutwalako ku Good Life ne lukubibwamu kuba ne Sipapa yaliyo kubanga Sipapa yabeerangawo awo Keizi amalo mastering nga baluteekamu oli n'aluwulizaamu Sipapa nalaba nga kyabadde ayagala akifunye lutuuse waalwagala kugambe twali twakata kateeteeyi leesu n'ateerwa competition nejja producer y'omu it is the same flow music omumanyi gundi yemu yemu era wenyimba ne story byebimu kugambe si gundi si story idea yeji nga ogamba nti nze nyimbye ku bugwa bwanga toli nayimba ku ngatto nyimbe kateeteeyo nayimbye Yesu nti omuntu aba yawuliriza ekintu nachi appreciatinga actually twandibadde ffenna tukopanga radio yakopanga wasinkana ku radio samusisinkanako kubanga Sipapa yatukwekanga nnyo ye yakolanga ensasageze nakweka ye nagende nakyankalanya nakigomya nakweka saagala kulaba bweru togeza nofuoga otambula ki oyina kubeera waka obeera soka kupera simu ngamize kino tmze so yali musajja ali protective ng'ate ayagaliza kakati tumala okukola oluyimba olwo Keizi alututteyo tosobola kukola idea nga yemu tosobola kukola luyimba nga progression yemu kubanza wemba performing oluyimba lwa kateeteeyi nyimbiramu ne leesu nebikwatagana muki kubanga ono yali dancehall R&B oli R&B leesu yali R&B naye Keizi ateekamu kidancehall naye nga it was the same thing idea yemu kizikyukamu kukoza erinaanyiganyi eri yalinga okuba eno efu oba sijjukira bulungi ku kya Keizi naye nga
olabira dda omuntu yawuliriza oluyimba kati mumaze ng'omumanyi nze ng'omumanyamanyi music osobola okulaba n'omanya so ekyo n'akikakasa nti munnange omwana asobola Sipapa olwo kati afunye mwana asobola otwali twakamala olutandooza mu wiiki emu leesu n'ateebwa leesu n'ateebwa oluyimba olwo by the way ffe twalutta naye Sipapa yalubeerako nnyo n'aluwa n'amaanyi agalutuusa kubanga tusinga lwazannya nnyo ne lutuuka ne lwevuga buki bwevuga lukka kati netuuka nga luyiseewo luwaguza ne tukwata vidiyo tetwakirwa namu kuba Sipapa teyeebuuza nga bamanaja abalala teyeebuuza sente zeweebuuza biki kiki kyotasobola kwekolera ekiremesezza abantu wano okukula mu music oba ogenda maaso ekiremesa n'abantu okukola ebintu kati olwo batandise kuzimba mutima era waliwo ate boosanze nga tebannafuna na luyimba kati waliwo omuyimba omu mu Sipapa Entertainment bamuteekamu ssente empitirivu era nawulirako statement ng'omukulu omu agikola nti ntadde muyimbi ono ssente naye ssente tezikola ki tannaba kuzizza eyo gwe bawe emmotoka emyufu simanyi naye nga njagala omanye nti kizibu nnyo okuba ng'oli okola bulungi n'osiimwa buli omu ebiseera ebisinga buli wokola obulungi abasinga banyiiga so nakola bulungi ewa Sipapa eyo era nenkola bulungi kubanga namalayo omwaka gumu n'ekitundu nga be bateekamu ssente nga babateekamu ssente nga babateekamu ssente ezisinga ezange kuba nze nali mukweyiya n'oluyimba lwakateteeyi kyansi bukyansi kubanga olwata akateteeyi kuba yali zino ennyimba emabega nga tezizannya bulungi olwata akateteeyi ne kakola yalina teekako kigere naye okulwanisa okwaliwo n'embeera y'abantu tebakwagaliza ate jjukira munnange wabasangawo otwala ebyabo omugagga gwe gwafaako kati jjukira gundi oyo Sipapa bamugamba lwaki buli muyimbi tomuwa manager buli muyimbi mukwase manager nga Swagzavin wegamba Vinka alina manager Wininwaji era ija kitaka gundi okategeera nenga Sipapa yagala yababyekolera Sipapa yalina ebintu bingi byakwasaganya naye nga teyeesiga baki bantu ndoza kyekyaviirako obuzibu nti yali ayagala buli omwamu managing ejjukira otosobola kusavinga 2 masters atego era waliwo gyogenda okwekola yes kati problem nejjawaawo ntadde kateete yakoze bulungi baŋŋamba nzizeeko munnange alla sasa genejja olimba oli yalwagala manyi kati abaagala natosayo kikyo yegwe munnange rindako gwe munnange wa Serena Bata njagala ozamuwandi gwe nawandiika ennyimba 3 olunaku olwo gwe wawandika gwe munnange era wawuliriza munnange ali mu flow yemu ba progression yemu ne kateeteeyi netuzine ziri kiringa we nakwata beat bwenti nenjinyayo ennyimba mmeka 3 naye nga nkyusizaamu ki eze kyakyo kitegeera nkikutegeera kati bagamba zaako munnange n'agamba nedda ssebo oluyimba lwange alabye gomaze okuba hit naye anonyayo oluyimba tuli wakati oluyimba olutubomba alukozi Sipapa ankubira essimu tijangu studio onkyamuukira n'abako yangwa mudakika bweziti n'abako tugenda kumaliza luyimba bazze kateeteeyi kuba kateeteeyi yali akoze bulungi jjukira ebintu bino byali byanjawulo nze waliwo ebintu byenneebuuza n'okwebuuza ne ŋŋamba what happened nti mu Sipapa tewakyalanga ku TV Sipapa tewakolanga performances ku Sipapa tebakubrandinganga enfaananayo olw'ensonga abantu kyovola abantu olimba lwakateeteeyi Kalifamasi tebamanya yali nze olimba lw'amaanyi okusinga ku omuyimbi tebamumanyi olw'ensonga ebyo byabulawo mu music waliwo kye bayita production waliwo kye bayita branding waliwo kye bayita advertising marketing ebyo bisatu bye bisooka nti omuyimbi ayinza obba talina ndongo naye nga yebrandize nga bamumanyi wafaanana nze bankubako baali bagenda kunkubako emigga e Masaka nga bamanyi nze ndi Karaoke teolimba lwa Moze Radio sebo si ye tujja kukubira wane mboga ate ba Masaka babana ebipande nga bali kululu babeera n'ebipande nayimbe muti gundi tanayimba agezage olwo kati bagamba naye yenze ofisi yange nengamba bannange pulo mujeyo oluyimba bannange abasajja bagenda kunzita abasajja baali bakambwe nemba kuba akapera kekaba ne bawulira eddoboozi nga kekaba menye enkizi kati bakukubira wano kulimba Sipapa yaya ono kaluva ne bagamba pulo jaye emigo nga njirengera wali wali abasajja bakutta abekalangala tebasinika mannyo sente zaabwe bazijja mu buzibu babeera ne bavuma polisi ne bagobaganya amagye ne gabagobaganya so nti kyali kizibu nnyo okutegeera Kalifamasi oluyimba baluwadde Sipapa baluwadde Serena Bata okukkiriza eyo defeat egenze jjukira kateeteeyi atambula
abantu pressure weri bagatikyozzaako abantu bagala olaba Kalufemasi afaanana atya buli omu ayagala amanyi omwana Sipapa kyamukwese agamba muyimbi mu reserve munnanga aleeta obuzibu ku Sipapa oluyimba olwo tumala olukola bomba music yali waka nga ndi waka ewa Brown Sugar bankubira essimu Sipapa nti jangu ku studio ntuuka ku studio nga waliwo vibe nga vibe weri babounce we bali jukira babounce bali banjagala nnyo nga tukola nabo mu studio nga bangama mwana gwe tugenda kubeera ku kido banango ina talent yugire biseera ebyo radio mulamu akuba kati nga balabira dda competition ya maani sebo kwegerageranya ku munene oba munene oli sebo kera ku matana gane omwana ayimba munga gundi toba wa bulijjo kubanga bangi abakigezezzaako ne kibalema omuntu n'omwa microphone awo ayimba akapera kamulema bantu bangi bagenda mu studio ne bayimba nga radio ne muwe kapera wano muwe microphone omugambe njagala onkubira akapera Tony oli ajiwuliza nagamba akasajja kano kakuba kaine chenja kale muwe live mugambe bangi bayimbanga radio ntiva ku auto tune yo mu studio bangi bayimbanga radio kino sikijjaawo ne lyrically ne vocally tasobola motoka naturally waliwo ekibulamu awo kyovola banti bagezezzaako kikola nene kigaana si lwa nsonga bayiiya naye waliwo kye bataazuula ate ffe kitutegeera nze kyensobola okubakubisa n'essaha tuli aba tebabalimba nga nkyali mulamu njogera ogambye oti abasobola okuddira radio okumuddira mu bigere kale sijja kyogera bubi kuba ekyo okumuddira mu bigere kale abayinza okuyimba okutuuka ku level ya radio mu famire eyo twogera mu famire ya radio bali aba Kalufemasi era ne Jacobo yakyogera ba analyst abalungi Kalufemasi saha kubanga saha sabulungi nze musically simala gayimba anko nze ndi professor mu maloboozi manya nti kati wana say chobola ba ku TikTok eyo mbadde sagala kwogerayo nnyo nti abantu mbawa challenge ne balooza just tubikola just tube uyimbye mu kulimba lwa njagala bawulize kye bayita amaloboozi amachi kye bayita akapera eri mu America we baba branding omuyimbi asookera mu training yakaki era nafuna ne certificate eyekivuga n'ey'eddoboozi ne training n'okuzina kyobola kusi Brown abamanyo zina abamanyo amaloboozi abamanyo okuba ebikitegeeza buli kikola omuyimbi abakyambadde waliwo enjawulo ya artist musician ne singer bali abantu abali mu industry aba waliwo basinga artist ayina okubeera nga acreatinga ekyobola bagamba acreatinga artist taba muyimbi kyokka banga muwandiisi osobola n'okuba nga oli artist ng'okuba n'ebifaananyi ng'oyiiya through art musician olina okuba ng'okuba n'ekivuga oli musical you make sound through some things kitegeera nti Jose Sax asobola okubeera nga musician is a musician Jose Sax asobola okuyimba asobola okukuba ebivuga asobola okukompozinga ayimba by'abalala bibamugize tuleetera oluyimba luyimbe yusinga abasinga obungi basinga soka David nogera na researching awo ku internet yatuyamba bamita Kalufemasi musajja wakabinyo kwe Naye yakuyimbira akateete yemozi enjagala tugeza kola kantu waya mukole tewerabira ayina jo sinziro okutulaba subscribing liking osobola n'okusharing information sologeza kulabika etuuka ku muntu omulala atukyalina embozi y'empamvu tugeza kulabika kantu waya mukole tukyali wano atugamba talent atandise okwezuula osegeera so it's all about kati bino ebintu mbibagamba abantu nti kino ekiriwo mu Uganda oba ekibaddewo nti onayimbanga oli si bya bulijjo ebyo wano tulina nnyo amaalo mu Uganda tutijjisa nnyo ebintu nayimbanga oli that is not the issue eri kiki kya producinga Pepsi weba ekola product Coke ekola product zitya osegeera si byebimu akati gwe wonywa Coke tawoma nga Pepsi bina abasoda teyite biwoma kyekimu ni waliwo kinywa n'okinywa ofune baba twistinga mukabakatini unywa Coke munywere wiki onywe ne Pepsi wiki ojja kubyawula nti kino kyanjawulo ku kiki niwankubadde soda nti ekyo kya bulijjo kiri internationally osobola okukoppa gundi ennyimba gyayimbamu si kukoppa kubanga wetugamba okukoppa omuntu akoppa aba tayiiya wenkuwa ekitabo kyange n'okoppa osobola okoppa erinnya lyange oba toyiiyiza
naye lwakuba tukiyita koppa ekintu kibaako kye bayita oba nkugambe famire nti waliwo kye bayita mangada n'omucungwa tebiri mu famire yemu kakati woleeta enniimu biwoma kyekimu ekintu kyetwogerako nti enniimu mangada ne bundi tuveeyo genda ku janjaalo genda ku soya si byebimu famire yemu naye ki empooma yanjawulo kati empooma yaffe yanjawulo nawuliriza Palaso ng'akola statement eyasanyusa. Palaso yagamba bamubuuza nti wabeerako ne radio ne saha abantu bano kibi bafaanaganya nga statement eyo n'agamba nti abantu bano bafaanaganya vocally kyekiri kyenkugambye nti bali mu family egi era woowuli ogamba nti awe team abo bagundi radio family nga tulina nti kati family dogo family naye ensengeka ne lyrical maturity byanjawulo saha ayimba birala ne radio ayimba biki birala ekyo kizaga radio yayimbanga message nga twisinga n'agiise eno radio yayimbanga simplicity naye ng'empunzika ye yanjawulo. Radio yawulirizanga nnyo basajja basebatta, radio yawulirizanga nnyo babasudde, radio yawulirizanga nnyo bagundi abo lwakuba mwe temubimanyi ng'empunzika ye kyobola ba music we ajja kulwawo okuggwaawo nti yayimbanga ekintu nga kyangu n'akiyita kungulu naye ng'agenze buziba ate saha mulungi ne oba nkugambe nti saha omanyi saha yagatta ebintu bino bibiri kapera saha oba nkugambe nkinyonyole nti sijagenda nnyo eyo naye saha ye nga ye yamanya nti kakati akasajja kano eyo kajja kukola ki kuntambulirayo nnyo ninza okukalumba ne tukubagana oba ne tukulaidinga n'ajjira mu zuku gwe bayita abani zuku oyo mulirwana bula era saa ennyimba ze esooka baazimuwandiikira buki buwandiikizi nti radio yali alwawo kuyimba abani zuku yali ayimba afro ne R&B era ennyimba za radio ezisinga zaalimu R&B reggae afro n'ebirala nti baayawukanya sitayiro y'ennyimba zo bafaanaganya amaloboozi oba ofuna bulungi nnyo so saagala nnyo okgenda nnyo mu bintu byebyo byakola nti ye ennyimba ye gye yayingiriramu ono okumutegeera nti saha yayingiriramu abani zuku oyo mulirwana gundi ebyo gundezo zuku olaba nga floyem nga ye mayiwe zo bajja kufaanaganya enzisa nti bassa kyekimu ayinza okusanga ogenda n'owulira nti saasa engeri gy'assizaamu vocale n'ebirala bingi nnyo ebiri awo byagatta so ng'osobola okukyawula naye okyawula otya ng'owuliriza omuki omuntu tojja kukyawula bwawuza kiki kyengambe tojja kunywera wiiki okiwulire kwabo bonna kuliko gwosinga oba olina gokkiriza nti bo balina nze siina gwe nsinga kwabo ababiri naye nina ekyenjawulo kye nnina kye batalina kyekyo so ekyenjawulo kye nnina sijja kwewaana kuba saagala nnyo abantu bagambe omusajja bikiwaagwa omuntu omuzibula amaaso naga omusajja akwogedde ensonga naddayo n'akuwuliriza nti kati nze problemu gye nnina nti nze buli kimu nkiyimba nze tijja gamba nti nsobola kino kubanga ebyaddala radio yali asobola R&B reggae ne afro era gyolaba zennyimba ze ziri awo afro reggae zakupakuka nnyo nfunye zakuwuliriza kati ate saha ye najja ngeze zakutambula nti owuliriza bw'ozina alimu olubandi saha alimu olubandi owuliriza bw'ozinamuko simanyi oba mpulira nze mpulira lombidaba kati ezo ezakayo ezo ali awo mu afro era afro saha katonda basaawa zino nze saasobola mulumbira mu afrobeat oba okimanya akutirayo yajja kunkuba sisobola era kyeyakola ku radio ndi radio yagendera akasajja kaleesa afrozuuka oyo naga kano nze kankukampita eno tosobola kukubira muntu mu sitayiro ye era olina okuleetayo mantisi olaba mawawenga ekyuni ng'oleetayo mantisi so kati wingi kyuni ankubiddemu kanyongeremu mantisi olaba firimu nina kapati kenalaba ka doniyeni yayina sitayiro ng'ekombayininga sitayiro zonna kati ye kal famous nze sitayiro zonna nzikwata bwenti era nga nze nayimbye nsobola oyimba nga radio nsobola oyimba nga saha nsobola okuyimba nga lutalo David Lutalo naye nga nyimbye mu ddoboozi lyani lya Kal Famous nga wennyimba oluyimba
ogamba luno David Talo yaluwandiise nina akayimba kensobola okuyimbira wano David Talo yakawandiika kakuyimbire kakakuyimbire tugende yayimba nti ddala woba oli mutuufu nze lwaki tontwala nondeko bonaabona nze oluusi binkaabya mazima wantondera kinga obulamu bunnuma nga bunkaabya omuntu gwe naweebyange buli lunaku nkanya ssaala byensaba oba bituufu bisime nfune ebyange ngamba nno kale bakuwa kyabo bogulira ebizimbe eyo mbalabeyo basiba mbizaakaate ddala lwaki tontwala kati ezo layini oziwulidde si za lutalo naye kati luyimba lwange tuwe mweza saha eza saha tuwe musaha ena programu enyumidde nnyo kati nze mpuliriza omuntu okumala ebbanga n'omusoma kati oluyimba nkuwugudde neŋŋamba mbutufu ng'owulira ddala saha yaluyimbye kati lutalo yaluyimba naye si lwa lutalo naye nga tuli mu ddoboozi lyo kati kuwulidde nga enfunzika ensengeka ya lutalo kati ye kalufemasi nze ndi hybrid gye bayita hybrid ogimanyi ensi emanyi talenti yo ensi emanyi era bantya abasinga bannwanisa naye ebyo bibeerawo si banenya kuba balaba nze nga natadde oluyimba nga mukama ansaasidde lukuba abantu bameka singa omu abadde olukuba babiri market wise tukize tugaane wento oluyimba ne rocking abantu bawagizi ba lutalo abawagizi ba radio abawagizi ba lutalo bajja kuluwuliriza ate balugule kati oba okutte market ya musajja kyebula abalina okulwana ennyo oleme kugira kubanga omuntu agenda gamba ndeetere kalufemasi ajja genda ayagala oli amulamuza leeta kalufemasi bwaba yaliwo kayimba akalungi buli sajja yatadde akayimba awulira lutalo awulira saha awulira radio ate nga yennyonta abantu gye balina okategeera so kati abantu bano bo bawagizi baffe era abawagizi baffe abawuliriza oli bebawuliriza ono tukomeko kati mu Sipapa Entertainment ki ekikulemesa obutazzaako oluyimba ofunye oluyimba olubadde successful ofunye akateete so kati nafunamu enkokolaawo netutaddamu kulya luyimba lulala omanyi tulimba nnyo abantu tutula mu kamera ne tulimba abantu musimanyanga biki amazima nafuna enkokola sijja limba abantu abasinga tebaagala byogerako ku mulundi guno luli namenya amannya naye lesigenda gamenya nnyo nafuna enkokola nze natuka n'ekiseera nga sikyatuula na ku mutto ogw'omukulu ng'anyizeemu ate kiba kibi nnyo kukyankana n'omukyala w'ewaka nga gw'oli mukozi kitegeeza tolina bwogerero bali babeera eri mu buliri ng'atandika mugamba okimanyi nti gundi ono akola bw'ati ne bw'ati musajja weebereremu tandika okusiga akasa kakati tolina ng'ejjo ogenda lwanyisaamu mukazi ng'ali ne boosi wo mu buliri nga gw'okoma just ku bigere wano so twafuna enkokola zaaliwo kubanga Sipapa ne enkokola zino zaali ku tiimu Brown Sugar tiimu Serena oba abo bo baali tebakwatagana anti kitegeeza nti enjawulo yaabwe alina okuwala na of course enjawulo yaabwe nti Brown Sugar ali straight talker ate Serena Bata nga yakubako kagundi ng'osobola otambula ne Serena Bata ng'owunya akamwa n'atagamba mumala tuuka abantu ne bamanya nti owunya akamwa naye muba muli mu mmotoka bwe muti mutudde Brown Sugar agambira ogundi owunya akamwa genda osenye tuke tugende nti was direct kyekyayanga Brown Sugar mbu yayogera amaki amazima Serena Bata nga tayogera mazima abikkiriza buki ensonga lwaki abantu bamwagalanga era bangi nnyo bayagalanga nnyo Serena Bata because yali tabalaga kyamunda kyali so nga abasinga bafunanga mu Sipapa eyo gye twali abantu bakutekerawo ekikono n'obanga tokyasobola tutuukana ku mugagga ng'omugagga newe omukubira essimu takukwata takuddira whereby communication kasiteefa mu kintu kiba kifudde okitegeera nze nagenda ewa Sipapa nga mmanyi Sipapa ye taata akuganye n'akukwatagana n'abayimbi abalala nga gwomanyiyo omukazi n'atandika okunkuba akasa okitegeera naye nze kyemmanyi mu bulamu tosobola kulwanisa muntu aliko omukono gwa Katonda oba olimba tosobola omukono gwa Katonda gwe gwannyamba akateeteeyi ne kakwata kaaligaanyi nze nakuba oluyimba nga ensi temmanyi
ne lutambula lwokka abantu balukola n'olwaleero lukyaliwo abantu bagundi abaani bambaziira ttone balutadde mu kateekateeka abantu babuliza kateekate mpita ku babooda nga wabooda akuvuga ali kateekate guluma booda okamanyi naye nga babanyika kalifamasi oye katonda ekintu gwe muba mwakyerabira ye akateeteeyi agambye atya akateeteeyi abasajja baleeta ekinyanya abo maziira ttone ne suna bene ono twava wala suna bene twalinako eggombe ekivulu naye ne bafana nsaba music mubaddemu sizze buzi negwa bugwi mbaddewo nga ngezaako olwanyisa ekintu so enkokola zaaliwo ne bankuba ekikono nenzikiriza negamba nesisobola tolwanyisa mukazi alina bba naibosu tosobola oli ye bbaawe tomanyi byabagatta kankubuulire era nze nsigera nnyo omuntu alwana n'omukazi nga gweosobola okulwanyisa omukazi gwe tosobola mukazi asobola okukuswaza kuba ye aswala kitoni kugambye omukazi yandabisanga oyo yakoze kino kati olw'ebiseera ebyo oluyimba kateeteyi walufunamu wadde 10 ofuna otya mu luyimba lwotadde nga tolyamu oluyimba olutadde teruleeta 10 ogenda zijjawa oluyimba lwakola kitegeeza booking ziriwa nga baziremesaawo oze kalufemasi yakajja ddala kalufemasi azze ayina akayimba akubye oluyimba waliwo kibayita public demand abantu bakusaba twagala yayimba kayimba oyo omusajja azza booking ayagala kalufemasi ayina miliyoni meka ne bamusaba miliyoni 7 kuba kulemesa nenga toyina oluyimba lumu oluyimba olinaolu kiri kyogenda okukola performinga ofunirako mirimu miki mirala kigatako nga balemesa oyo wa 7 sena wa 10 nogenda okukola interview wa Sipapa ng'osasula sente sebo mboyina sasula sente okola ku muyimbi ogenda omukola ku interview ezo miliyoni 7 omusajja n'atabera mu bantu Sipapa yabeeranga na sente sizaawano yabeeranga n'eddoola kati nga miliyoni gwe zolabanga 7 temuli kubanga sente ze yajjangamu okuteekamu teyazijjanga mu music Sipapa sente yazijjanga mu bizinesi ze ye nga esente zasinga obeera nazo ddoola kati nga kulemeseza ddala gamba miliyoni 7 mwana wange mutaddemu sente zisukka mu miliyoni 7 kati sente ntono oyina mmeka wa performinga ko show yonna sirina show je na performinga nga ndi wa Sipapa okakasa sirabya kateeteeyi namala kuva unit andiko performinga kiki wonyumiriza mu ate lwalo lwali lutalo kiki wonyumiriza mu oluyimba olwo ndo nyumirizako kintu eki nti lwa marketing eri mu bantu lwa marketing ali nya face abantu bagimanyi kati abantu bagenda bambuuka aba following abatandise okumfollowinga n'ebirala mayina ali nabulamu kati they can follow me because kati bagamba yayimba kati kozi yayimba kati akayimba ako ne it is kyali kibadde too late nti akaseera kali kekali akaseera akalungi kubanga omulalu wakwerawo okola ki nze mu kaseera ako singa waliwo enkyukakyuka eya management oba ne tugamba tukole bwe tuti ate kyandibadde better for now right now kyeninza okugamba nti akayimba kantunze kantunze kati saawa ziridde mbaddewo lwa luyimba olwo era show na jenfuna tewali ayinza sisobola genda ne performing abantu nga simbye kateeteeyi kituufu oli akuwa omulimu agulabira kateeteeyi amala genda ku internet nanu omuvubuka awandika bulungi nakuwa akayimba jangu mpandi tolina kiwafuna mulimba yadde oluyimba sijjaga nsina kyenafuna kubanga abantu abasinga bantegeera ku luyimba olwo okategeera nti bakutegeera era muntu yenna ajja agamba kalifamasi ayimba akati bamuyita owakateeti kati sinza gandi saalufunamu though nti mu biseera biri ate bwe nalina olufuniramu ennyo obulungi naye saafuna mukisa because nalina enkokole zaali zinkubibwa abamunju ate bennyini so nagenda olengera kiri kityo nensaba muze ne mukakange nenzireyo nkole ki kati bwe twatandikidde olugendero olw'okuvaayo mu Sipapa Entertainment ovaayo ki nkubira Sipapa essimu nga bitabusi otakyakuwa nabudde takyakuwuliriza nkikooye muzeeyi mbadde nga tutuule tugenda kutuula muzeeyi abadde ayagala kwogeramu kale olunaku nenkubira muzeeyi essimu nenga muzeeyi tukoze tutya ekintu kino kyetagala tuddamu ne tukola kintu tuli meetinga buto ne tutula ne twogeramu kuba sirina kyentegeera amazima ndi mu kisaawe sirina nawe nteeba ki mupiira ntudde mu bantu sirina we nteeba mupiira tewali ekizampa enzizamu maki ate bakulwanyisa bulwanyisa ebyo byonna nga njagala bigamba Sipapa n'olw'ensonga nti amasimu waliwo yali agakwatanga era n'atulemesa
Kino kye nakola ne nga muzeeyi jangu wesitule gye tulabe tutemu tutuule twogeremu. Oyita muzeeyi weri mu kyalo. So muzeeyi ngamba ati naye bango lyomaze togenda kusomero. Sitegeera. Wandibadde ate muzeeyi jjukira mwalimu wako mwasayininga endaga nti olina okusigala ng'osoma. Muzeeyi ne mugamba Sipapa alina bingi ebyokwasaganya naye jangu twogeremu tusobola okukigattagatta ne tubaako be tuteesateesa mpola mpola. Era omukazi n'anyutinga omukazi sajja yali agenze kukubaako bya meetinga n'agira muzeeyi n'angamba omanyi mwana wange tugende. Sina kyentegeera. Muzeeyi lwaki naye abeera n'ekyo ekintu nti omabegako wali sikunyumiza. Muzeeyi yafuna obuzibu mu bye yali akola. Jjukira bakulaba ku TV. Abantu bakulaba. Abantu bakutunuulidde. Bamanyi oli buki? Tabani woyo yakikuba bulungi. Muzeeyi yankubira essimu ngamba njagala banfunire akakadde. Nina ebinsumbuwa wano. Benjagala ko abantu bammanja wano. Muzeeyi yali afunyemu ebizibu. Muzeeyi nentegeezako muzeeyi. Nze Sipapa. Naye olw'ensonga nti yalina ebyali biri emabegaawo omuntu osobola omusaba n'agamba kale katulabe enkya enkya ne lutuuka nga Wanemesa tomuwa walabako omuntu ono gwe bajja salaga muganda wange nina ekizibu mwana wange yalwadde nagamba nnaali kuyambye naye embwa yange naye yafunye obuzibu embwa yange yazize ennyama embwa yange kati enkula bweti embwa yange yazize amata okategeera nengamba tukoze tutya muzeeyi nenziramu nengamba Sipapa twali tugenze ne kamiliyoni tugenze naye kamiliyoni ayagala omulabawo nti waali sajja ayagala nnyo omulaba nti waali kamiliyoni nali ku ssimu n'anyiiga oyimbega Sipapa oyombega ngoyogera nani kati agamba Sipapa oyimbega bwe twakwataganya ne kamiliyoni ne tutabiko bakyali naye nga tuba tugenze nakwata sente naziwa kamiliyoni nga ndaba nze namusabye kakadde nemanya nti muzeeyi taliidwe dayina kumpa 10 kunyambe muzeeyi kati ne muzeeyi yayina ekimuluma musajja omugagga bw'atyo omusabye kakadde kale nengamba muzeeyi oba tumuweyo muzeeyi 5 kale akakadde tukaleke era nekigaana naye nga ani alemesa ate tulekerawo nnyiigira abantu wabawo abatulemesa emabega Sipapa yinza oba talina buzibu nga ye naye abalala bana bamuli emabega era muzeeyi teyayambibwa muzeeyi baali bagenda namusiba muzeeyi kwe kufuna guts nzijangamba tusoke tuveeko wano tujja kutuula butuuzi toke tugende segeza muzeeyi yajja nakunayo mu butongole ba Sipapa ne bavuga n'okumvuga jangu tudemu tuyiye Sipapa yakuwonera ng'ovuddeyo yankubira essimu nagamba kye kyatuuse ne mugamba nangamba kati ate ekiwaki wagenze ne mugamba muzeeyi saagenze naye nsaba tukole ki twogeremu tutuule tuddemu tumiitinge muzeeyi nga ate Sipapa alaga tayagala ku meeting ani muzeeyi kitegeeza waliwo yali ampushinga obuzibu tebwali ku Sipapa era sirina we munenyeza kuba naye muntu yalina ebintu bingi bye yali akwasaganya kati olwovudde mu Sipapa entertainment era we navaayo Sipapa naddamu yakuba emirundi egi ogwokusatu nangamba mwana gwe onkoze bubi okgenda tewandigenzi ninambuuza lwaki wagenze Sipapa lwaki tomuwa omukisa n'omugamba ne mugamba muzeeyi njagala twogere ebingi tebisobola kugwera ku ssimu kati wakubuuza nga Serena Bata ali wali kituufu era oba oyokyeza kuba era namanya waali Serena Bata yaliwo nga maloboozi gawulya kuba ne Sipapa nali mumanyi ng'ayinza okukubira omuntu essimu n'akuteeka wano nga oli awuli nti abali mu kukuba enkoko njagala oli ebasajja bo alo bannange oyo omusajja muzibu omusajja dedede yakoze bw'ati nawe yakikolanga n'obawulira so ne mugamba lwaki tetumiitinga so ne tufunamu obuzibu awo era kyamuluma kyamunyiiza naye wadde kyamunyiiza naye ate nafunamu ekyokuyiga nga nze nti ebiseera ebisinga w'obeera ewantu ng'olaba tolina kiddako saba olukisa oyiye gatta ekirala kubanga ogenda kumalirawo obudde kubanga amazima ga Katonda mu ggulu obulimba bukeera naye amazima gajja luvannyuma naye we nava ewa Sipapa ani yali afunyemu ewa Sipapa tewali ebiseera bitu waliwo bayimba abaana bala bajjanga balikolera mu kidabi bonna baali bamanyi bonna omuntu yali ayonoona ekintu yali omuntu omu eyali avuga Sipapa entertainment yemanyi yali omuntu ogwo yali ayonoona ekintu ekyo yafirizanga abalala bandifunye omukisa wavaayo onotandika obulamu bupya olugendo walusanga otya nga tukyalina olugendo lwo terwali lwangu batugamba ko wagwako eddaba nga bitambuza public yonna yonna nti Kalfemas yagudde eddala olwenja nga kituufu bituufu babyogera n'oluusi abantu babulako kyokwekwasa omanyi oli waliwo okubulako kyagenda okwogerako nagamba katumwogereko kino ebyo bimu ebiri mu music industry boogera propaganda ebitaliyo
Jacob omutuuze yakikolako yaliko ku radio emu n'abaako byayogera ebitali bituufu simunenya ogwo mulimu gwe naye bano abantu boolekedde ekifaananyi nabo bazibu omuntu agenda kuwashaga mwana naawe yanywenja gogenda muwasho yaki oyo ow'ekisiraani babikola naokakana nga tebakuwadde sho so si kikola kirungi nnyo kiba kirungi noononya omuntu yennyini nobaako emboozi gy'omugjamu n'omumanya kubanga tetumanyi bantu ojagama omuntu simwagala naye nga tomumiitingangako so tomanyi bulungi bwe tomanyi buwoomi bwe nze sinywa njaga nze n'omwenge sigunywa nywa soda nakuziba omusajja omusiraamu muzeyi wange nakunyumiza dde emboozi musajja musiraamu yatugananga ebikuba nakulira mu bayaye n'esaabikola neebaza mukama so kyamukisa mulungi nnyo nti muzeyi yankuzanga ebyo bintu sikola ki sibisemberera si bintu byange ate kankubuulira ebyo bintu tebiba bibyo kubanga nananywa enjaga ne waba akuzibwa abasajja b'amaanyi basumba aginywa Sipapa agenda omukwata ng'oli ludanga mwayawukana Sipapa olwedde byali byayononeka dda nga newuwe tewavangayo kalungi olw'abantu abaali bali mu Sipapa ababi Sipapa teyalina buzibu ye fanda ayagala olete pulaani ye agiteekemu ssente nitalabawo kitambula ebitambula babiremesa bana ne bagenda balina ekiddako naye ggwamu amaanyi ne woobeera ggwe olina ssente zo abantu bwe baleeta emirimu emirungi ate olina agikuba gw'ogisiimye olaba mirungi ne bagikuba ne gigenda oggwamu abula kyateekamu osegeera so tebyali byangu mu Sipapa Entertainment sofa byali bizibuzibu nti enkokola zaali nyingi embeera gyali Sipapa badde omuwuliza Sipapa mbadde muwuliza era gyali tali mu mbeera mbi n'abalabe basuubira kubanga saagala nnyo kwogera ku nsonga eyo eya Sipapa ey'okuba nti bikisobola kugiduka kuba kati kiri ku ground naye Sipapa nagendayo ne mmulaba ne tunyumya namu kuba twali tuludde ebbanga kuba n'emyaka nga 7 tetumiitinganga ne ngenda ne mmulaba nga si musanyufu eri ggwe si musanyufu eri abayimbi bayimbi eri bapurezenta eri ba DJ Sipapa bukyanga agenda mu kkomera bantu batono nnyo abamulambulako abamu tetubamanyi nakubamanya abamu tebalyanga naku ssente ye naye abaalya ssente ye bali eno bataayaaya tebamulowooza nako so nga omuntu ogenda n'omulambulako banne wonna empisa z'Obuganda zaggwawa omuntu mu bubi ye munno ddala munno mukabi kyogamba abayimbi abasinga obungi byeyabeeranga era nze ogenda omulaba nafuna obubaka okuva ew'omuntu nangamba Sipapa si musanyufu neŋŋamba munnange ate abantu tebatya nti simanga wonna agenda olaba Sipapa bajja kukwata kankubuulira omusiba akkirizibwa okulabako kuba naye ali wano eruzira nagenda ne mulaba naye nga ensonga zetwanyumyamu nga talina buzibu ng'era esita yonna gyavaayo just waliwo obutayagaliza obwo manyi Sipapa naye yasembeza nnyo abantu abayitirivu ng'ate tebamwagala era naye yali akimanyi Sipapa sasa musajja mugezi teri musiru afuna ssente oyo musajja mugezi yakimanya ne bamuframinga bye bamuframinga but of course nti amazima gamala ne gavaayo nga benkugambye essaawa yonna ajja kuvaayo Sipapa twayogeramu ku byaliwo emabega Sipapa nangamba tewali buzibu bibeerawo wadde okuba mukyala we Serena Bata wali ofa kinaye Serena Bata nayina omukubamu ng'ofa kinaye kubanga Serena Bata yali asusiza nnyo akamanyiiro kikyotegeeza Serena Bata w'obanga omuntu tomuyinaako buzibu lwaki osindika omuntu amulabule enfunda ezitali emu bbiri kakati nze wenkubira omuntu essimu nga bakutiisa ati sijafuna obuzibu nenkubira musiitwa musiitwa nawulidde omusajja yakogeddeko ebigambo yagambye bw'otagenda kumwetondera toliba bulungi oba baali bakuwa ebigambo baali bawaayiriza nedda kale baali bawaayiriza oluvannyuma lw'emyaka 3 kale ena mala kulinda ekintu kiwola empaayirize bandigidde wali nga nakavaayo bwamunonyako musobola ogezaako yalika nti noonya waaki nga ntiwulidde kuba gwagasooka nabitwalanga ebyokusaaga ogwokubiri nenkiwulira mu bantu ogwokusatu nomusajja najja nangamba twali tukuwa sho twali tukuwa sho omukazi n'agamba gwe oli munywanjaga Serena Bata gwe ebizibu byolina biyitirivu oba gwe wapangiranga bbaawo abakazi lwaki teyavaayo wemba nalimba lwaki teyavaayo n'ayogera nti nimba like obusungu bwava ku musajja ng'ompangira abakazi Serena Bata of course nga ye nze twatuka ekiseera nga Serena Bata simulinako obuzibu taninako obuzibu mbu musajja mwabeera muno ekyokumupangira abasajja saasosietingako nakyo kale bandigambye nayagala brown sugar
ekyo n'akikiriza kuba Brown Sugar gwe nasinga obeera naye Anti Serena n'anyiga anyigira wali wasala saidi mukimanyi oli mujjawe twali twalaganawa nga n'oluyimba amaze olubba ate we yali alubbye nali nvuddeyo enyimba zibakolera mu Sipapa wazijjawo bazonna zisanye omukazi oyo alina obuzibu obusijja kukwekereza nnyo saagala nnyo mukuba kuba naliko obusungu Justin siyagala manya mazima naye omukazi alina obuzibu obwo tayagala kubeera wali muntu amusinga Serena Bata tuba tukola oluyimba mu studio Melody akomyewo ebiseera ebyo Melody yali yagenda Melody n'ategeera ensobi ye nadda yeetonda eri muzeeyi we Sipapa bakola oluyimba ne Kamiliyoni olulala baluyita bitooke nadulabako onsudde mbitooke oluyimba bakola ebitooke awo wennyini Serena Bata n'alyoka ye omanyi omwana gwe bajjeko ekikopo kya caayi n'asambagala n'akaaba amaziga okufa omukazi naye tankula n'akaaba amaziga kati nze nali mupya we nabiraba n'entya nenvaawoko ne ngenda ku kilabu Sipapa nankubira essimu naŋŋamba tovaawo ogenzeewa kuba Sipapa yali mugezi ng'alaba lwaki yankubira essimu nti oliwa yamanya byendabye si biki si birungi oba weekyankanya ki omwana ayingidde bafunye opportunity endala Kamiliyoni awadde Melody oluyimba olulala bakole oluyimba batambuze ekintu atula Kamiliyoni ne Serena lwajja kyodukola awo wennyini Serena Bata wagambira tukole olwange bamala okwekyanga bamuga akaina akabakola Sipapa oli omukazi Sipapa yali ayagala Serena Sipapa yali ayagala Serena nze Sipapa yambuuza Naku ani munene wano ne mugamba Taata Serena ani munene njagala okyogere nti Serena njagala okyogere ne ngamba Serena Bata ye king ye queen ye king of queen kwegamba nga yenna ye king ye queen nalibye ekyalinga kimusanyusa nga ayagala olaba Serena Bata nga musanyufu Serena Bata yekyangemu temugenda kulya temujja kulya ng'amwagala okukamala era Serena Bata olwekyangamu bw'ati Melody ne bamufulumya studio sooka ojje mukazi sooka oveeyo sooka tugendeko wali tugatte Serena Bata n'ayingira ne bakola mu mbejja enkya ne tugendera ku video shoot baluko era oluyimba enkya tugenda ku video shoot bataliko promote yali yakola Sipapa sikimanyi nagendayo twayisinganya nga nfuluma yayingira Serena ate olwa Bobi Wine ne Sipapa ne Serena lwajja luti kakati olimba lwa Serena ndoze zaali nkadde ezo nenze nze okukola ne Bobi Wine bunjagala tujje